Bw'owulira emiranga gino oyinza okulowooza nti gibadde gya mufu so nga nedda. Bano babadde babuyaana olw'omusajja ategeerekese nga Aresta Rico Mujuzi ng'ono mutabani we yali nannyini maka gano Lawrence Kasekende okukona ennyumba omugenzi gye yalekamu mukyala we Robina Namakula ow'emyaka 7 kati ng'ono asigadde yeemagaza. Amayumba gabadde 2 ne toyi ya 3. Kasekende nga tannafa yaleka zadde abaana 19 Namakula ng'alinamu abaana 5 wabula nga bonna ye yabasigaza era nga ye yabakuza. Naye maama waffe ono yatukuza kubanze maama waffe yava mu bufumbo nga nyina emyaka 3 ono n'atukuza n'oyo nnyini kepanka ye yamukuza naye kati ku ssaawa zino bw'abanga asomutuusako ekintu nga kino kitwewuunyisa. Mujuzi ng'ali wamu n'abavubuka abalala bakedde enkya ya leero ne batandika okukona amayumba gonna agabadde wano. Omwana wuuno kyankoze ennyumba zonna zazikonyekonye ebintu byabaze byeyandekera byonna bisudde ebweru nzenna ndi wano ndi mu kubonaabona nkuŋŋanya ebirala bibbi abitutte. Mujuzi alumirizibwa okukola ekikolwa kino bano bagamba nti bwe bamwerondera okubeera omusika waabwe oluvannyuma lwa kitaabwe okufa. Kaakati kitaffe tiyali kaddaame naye okufuna omuntu addambigere bye ffenna ate nno twakuba kalulu n'abalenzi n'abato abaali tebannaba kutuuka. Namwandu Namakula ng'ali mu maziga tumusanze yeewuunya mutabani we asazeewo okumuleka ebweru kyokka n'ebintu bye bibadde mu nnyumba n'abyonoona nga n'ebirala abibbye n'akuulita nabyo. Ebintu byonna byabyonoonye ennyumba eri wabaddemu emmere yange nga mulimu mubaddemu emmwanyi kabadde eri abadde nabadde nterekamu obusente bwange bonna babiwedde babitutte kubanga kabadde bagimenye bwe basuule ebweru n'ebikopo n'amasowaani byonna babyasizza. Ono agamba nti alina n'abaana bato bawangala nabo bazzukulu be nga kati tamanyi wakubakuumira. Abatuuze bavudde mu mbeera olw'ekikolwa ekyakoleddwa omusajja ono. Mbaddemu n'abazzukulu baabo ebintu byonna sirina we mbikuumira sirina we mbiteeka bannange nyubisudde zonna. Maama ate kiki nera guno omulambo gw'omusajja gwo gwabadde kibamayo ogusiibanga kugajja abantu buli lunaku. Atutegeezezza ng'ennyumba eno bwe mulekedde ebijjukizo ebitali muva mu mutima. Omusajja gyankoze maama nsudde ebweru wano wenkulidde najja wano nga ndi wa myaka 2 n'okutuusa kati wembadde bwerabaze gye yantije ewaffe sisasobola kuddayo kubanga naye waffe abazadde baafa. Balumiriza poliisi okwesulirayo gwa Naggamba wamu n'abakulembeze baabwe nti kubanga baludde nga baloopera ensonga z'abano. Omwana ono ng'atandise okuntawaanya nagendako mu ofiisi ya RDC era RDC n'atuwa olunaku ngenda kujja mu kuŋŋaane ne Rosi tetwamulaba. Ono wano wasabidde ab'obuyinza n'abazira kisa okumudduukirira kubanga talina waakudda. Nsaba buyambi bannange sirina mwe ngenda kugenda kubanga ndi wano nsaba buyambi ba minisita maama Robina. Namujuzi atuuse n'okufukamira ku malalo ga bba ng'amusaba muyambe amulwanireko olutalo. Ondaba mutabani we bye yakoze n'alyoka akonawo ennyumba zonna ne toyi era ngenda kuddawa gwe wanzija ewaffe. Kolokokaawo tuyambe maama aleke kugobwa weka. Baganda b'omusajja ono bagamba nti tebamanyi munnaabwe kyayagaza nnyabwe nti kubanga bwe baali bagabana ebyobugagga ye yagaana okufuna omugabo. Yagaana nti tayagala kufuna era wano ne tusalako ekitundu kyayiika nga 4 nti namwandu kibeere nga yakirina n'abaana be abawala abanaava nga gye bavudde. Twogeddeko ne Mujuzi alumirizibwa ku lukomo lw'essimu n'abaako byatunnyonnyola. Kati batandika okukyojjana mayanja one of my brothers n'akwata maama we n'agenda n'amuzimbira ennyumba n'amugjawo. And that's how yengeri yokka awo omukyalo oyo we yatandikira okubeera awo naye ng'originale tiwaali wawe. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bino Twaha Kasirye agambye nti ono bamaze okumuyita yetwale ku poliisi kyokka n'abaako obubaka bwawa abantu abali mu mbeera y'okusika omuguwa olw'ettaka. Bwebanga ddala mulina obutakkaanya oba olina kuyita mu kooti yena okuwa olukusa okugenda maaso n'okuba nti okuwona ennyumba eyo. Enkaayana ku ttaka zikyagenda mu maaso n'okuleka bangi nga bali mu bbanga ne batuuka n'okufuuka emmomboze mu nsi yaabwe.